okugaana okusaba kwa jjo nina ekirowoozo nti waliwo ekifumba. Yensonga lwaki n'abatembeeyi bano ebadde security threat ekibadde mu Kampala omwo ng'omuntu yenna asobola okikola, kubanga bano abalemeddwa akalulu kano ate soogera ku Kyagulanyi, njogera ku babadde bamukozesa, kuba Kyagulanyi bino bambi tabimanyi taata, ababadde bamukozesa ababadde bamukozesa nga balowooza opportunities ze kati bali bita nnyo. Bano ababadde bagenda okusaba bakiraba nga politics okuzannyirira, naye ebikirimu ebiri emabega eddiini nayo bagikozesa okubundula. Kati olw'okuba nga bagikozesa gw'okirabanga okusaba, it's beyond that. Mwami Ddamuliro okuva lwe yabatandika yatubuulire ganga ziri mmeka era pulaani ki era enkomerero kinaaba kitya. Wateekwa okubaawo essuubi eri bannayuganda kubanga bookolera. Walabye ekyabadde mu kkanisa ekatwe nga balonda omugagga Mutake yakubye ekikonde ate ne Revulandi yo singa teyagenda mu bunnaddiini singa teyatuleetera medo kasuka eŋŋuumi taata olaba nti kasuka ali mu gganduula n'ekyo ekyabadde kibalwanya mu kalulu bataddewo akalulu balonde omukubiriza abakristaayo. Mwami Ntake yabaddeko kati ye Ntake naga nti bakatoze ebokisi n'agisawuka tteke awo ekizibu ekyavudde. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Subscribing, liking, commenting, nze Julie Potential. Olunaku olwaleero nkomyewo ne Mwami Luutu Mukasa okutunnyonnyolako mu mbeera egenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olw'eggulo lunaku lwabadde lwakusabira kuba political prisoners oba abantu abaasibibwa, naye nga mainly tugenda sabira omukulu Dr. Kizza Besigye, era okuteekateeka okwokusaba kwabadde kulina kubeera ssaawa 8 wano ku Lutikko e Lubaga. Naye munnange twabadde tuli awo nga n'abantu beeteeseteese bagenza okukola ki okusaba wa Archbishop omukulu Paul Ssemwogerere n'akawaŋŋamula n'agamba nti ayimirizza okusaba till further notice. Twagenza owulira abatugamba nti it is a directive from president, ate nga munnange president yennyini byonna bw'ayogera ekintu tekikola ki tekiddibwamu. Leero ndeese Mwami Luutu atunnyonnyoleko ku nsonga zino. Mwami Luutu njagala kumanya nga tetunnagenda nga tunnabuuza ku bantu ensonga eno ey'okugaana abantu yiye n'okusaba obusabi omuntu ne bamugaana. That is, I thought that is someone's right okubeera nga bamuwa alina okusabako ne president yennyini ng'omuntu. Nzikiriza nti akkiririza mu Katonda. Lwaki yagaanye okusabira obusabizi abantu abaasibwa? Dr. Kizza Besigye yamukola ki ekyo ekyamulemesezza omusabirako obusabizi? Ataliga nti bakutte emmundu, ataliga nti baabalumbye bakoze kiki ekyabaddewo? Nsaba obuuze ku bantu ate tulabe nga mwebale okunzikiriza okusooka obbabuuza. Mbadde ntidde njagala nsooka ennyanukule abalabi baffe abalungi bannayuganda yonna gye muli n'abantu ab'emitima emirungi mwenna abalaba emikutu gyaffe gino mbalamusizza n'olwaleero ne mbebaza bye mwakoze ne mbaagaliza olunaku olulungi n'ebiseera ebirungi eby'omu maaso. Kaakati nga ngenze ku kibuuzo kyo, ffe awaka, ffe abaana abato awaka tetumanya bigenda mu maaso bulungi mu maka. Tusinziira ku butabimanya ate ne tukola judgment mu maka gaffe. For example, singa maama
abeera ne taata mu kisenge nga boogera. Maama n'agamba taata nti gwe taata gwe tomalaako. Nti oli musiraamu akusinga. Taata asobola okuva mu mbeera n'akuba maama engolo. Kati maama bw'ajja mu ddiiro n'agamba baana bange ekitamu alinzita. Musajja ankuba buli kaseera. Taata tayinza kujja n'agamba abaana nti aŋŋambye bw'ati. Ye taata asirika busirisi. Mwe musikala nga mugamba nti taata ono akuba maama waffe. Naye nga maama asonze kataata ebigambo ye tababuulira kwe kiva. Ekintu ekyo nkirabye mu bukulembeze bwa Uganda. Bwe twava mu kalulu ka 2021 embeera ng'eriwo kati yajja. Basabirako abantu. Si kusabira, waliwo tension mwe gye mutalaba. Bwe twava mu kalulu ka 2021 abantu baatabuka ne bakwata ebijambiya ne batandika okulumba police post nga batema ba OC especially mu Kiboga ne Mityana district ezeetoololerawo okudde mu Bende ne Kabasanda byatuuka. Kaakati ono ayina information, custodian wa information n'ategeera ekizze kyava agamba police posts zonna mu Uganda nziggadde omuddeeyo ku police stations. Oba okyakijjukira? Ensi n'eyomba. 2022 awo. Ensi n'eyomba kale kaakati tetukyalina bukuumi tetukola butya. Ye n'asirika n'akona kubanga ekigendererwa kye si kubaggyako bukuumi naye waliwo ekiriwo kyali mu kwetegereza era ekyaddirira drone zaatandika okusena abantu. Naye nga buli gwe basena bagamba mukuta omuntu waffe mukuta omuntu waffe mukuta omuntu waffe naye ng'ate batereeza ggwanga mu ngeri efaanana bw'etyo. Kaakati ndaba nga nakakati ekintu bwe kifaanana. Ennaku zino ffe abakola political intelligence waliwo ekibadde kigenda mu maaso era kikyagenda mu maaso. For instance okusaba nga bakuganye eggulo olwaleero amagye gakomyewo ng'agaaliwo mu kulonda. Kubanga gwe tosobola kukimanya ye atudde mu ntebe eri taleese magye ago kwota kasana amanyi nti waliwo ekibadde kigenda okubaawo gwe ky'otomanyi. Bw'otunuulira the other day omuvubuka eyakwata ejjambiya emisana tuku 6 n'agigalula n'atema omuntu. Ezo ganga ze zifumba ekyabikira eggwanga ne kitazzikayo. Ekisooka ffenna tumanyi nti waliwo abantu abali frustrated abawulira nga banyigibwa nga baagala kwogerako nabo oba baagala babeera. Obusungu obwo bwe busanga nga ebyobufuzi si bitegeke bafuuka ab'obulabe. Ekyokubiri mmwe generation yammwe tekkiriza nti bye twalaba byaliwo. Kati olw'okuba tekirabangako mukuba empiiyi ey'emirembe mulidde emirembe for 40 years then Bayibuli ega nti baalya bakkuta beerabira. Kati olw'okuba mukiyiseemu nnyo temumanyi bye twalaba wano. Ffe bwe twali abato mukedde ku makya mugenda okusoma ogenda okulaba nga essaawa egenda kuwera emu sirabayo omuntu yenna atambula sooka okyame. Wateekwa okubaawo lwaki siraba muntu ava eri nadde eri sooka okyame opoozinge gwe kulanga abasajja baaba emisinde ne gyolekera. Twalina embaasi y'amagye bagiyitanga mpawattalikaaba ng'etigomya ebitundu naye nga weekomye ku nnyumba kwekomye okutigomya wandiikako ekigambo nti tukomye wano. Enkya webatandikira baako mirembe egyo omubote tu olowooza wala nnyo tuli ku bote tu tuli mu gya 8 nga gitandika kwe tuli tetuyogera byadda tuli mu 8. Kakati ekinyolankoto ne kibeera mu Kampala wano wennyini nga emmotoka baasi eyo ku makya esiiba Nakasero awali amaka g'omugenzi Abraham Waliggo yali minisita wa Works nga Abraham Waliggo amaka galiraanya agattita okero olutwa e Nakasero naye ng'ekibeerawo kimanyi buli ssaawa nga 4 nga baleetayo abasibe okwoza omusaayi mu bbaasi eyo.
ng'ebibuno by'abantu n'ennimi bisangibwa waawo. Naye nga buli yajozezza n'abyoza ebyo taliddayo kwogera na kulaba, naye agenderawo. Ebyo byali mu Kampala wano. Kakati generation eno omulimu munene ogw'okugiga nti twekuume. Ekyo kye kimu kiri mu bitundu bya planet Earth bingi. Ensi ejjudde ebintu ebyo, naye Uganda ekyalina akalembereza akagenda okuvaawo. Nze nkitunuulira kubanga Omuganda aga nti atigirira ekitali akizaaza emize. Nti singa nga tayimu munaawangula ne mubundula ekintu kino, abakyagala okukibundula tebamanyi. Kati abagake tebamanyi kiyinza kuddako nga bakibundudde. Awo wewali obuzibu, wewali obweraliikirivu, ffenna tetwandifuddeyo, naye ffe abaalabako tetwagala mmwe mukirabe. Mu Asia waliwo kye bayita eruption, volcanic eruption. Wali ogirabyeko? Nagirabako wano olusozi. Wagiraba wa? Ebbala ejyagira. Kakati olusozi lutulika ne luwandula olunyata. Luwandula omuliro. Lusooka kuwandula olunyata n'omuliro gwennyini ne luwandula. Kati olusozi luyinza okuba nga katugambe bolaba ku Kereziya Rubaga. Bwe luwandula ku Kereziya Rubaga nga gugwa Kibuye, gugwa Namasuba, eri eyo nga olunyata. Olunyata olumanyi? Magima. Olunyata. Ye, olunyata lwe lufufu oluyidde omuliro nga bulaba olw'omukyoto. Evvu eryokya eryo lye bayita olunyata. Magima lwe kyekino ekiringa obuugibuugi. Yes. Kakati abakugu bateekawo ebyuma we lwabikira. Tekinologi kati yatandika oddulaba. Luli nalabako nalinga ku TV eyo mu Australia nga ndaba abantu abayiikiddwako ku lunyata katono ne bakwata ebiriro mu maaso wano ebiwundu ng'olaba enkovu. Naye nga yabadde adduka kubanga yo gavumenti kati ezeeri awo okumpi ne we lwabikira eteekawo ebyuma ebikessi. Ekyuma ne kiguulya nga kiri munda eyo kitokota. Negamba nti kino mu wiiki 2 kigenda kwabika. Ne bali gavumenti egamba abantu nti mudduke, agaana bakwata n'embooka ekuyitamu oveewo. Musooke musenguke muvenga awo wekigenda okwatikira, mugende ng'empigi ng'eruweero kubanga yo era tekinologi alaga nti ku luno obusungu bwegenda okufulumya buyinza okugenda mu radius eyenkana bweti. Kati atakirabangako bw'omuddusa agamba nti bano tunakoowa okutuddusa kuba takirabanga. Ekyo ekizibu ekiri wano. Kakati okugaana okusaba kwa jjo, nina ekirowoozo nti waliwo ekifumba. Y'ensonga lwaki n'abatembeeyi bano ebadde security threat. Abatembeeyi bajja mu kibuga ekibadde mu Kampala omwo ng'omuntu yenna asobola okikola kubanga bano abaalemeddwa akalulu kano ate soogera ku Kyagulanyi. Njogera ku babadde bamukozesa kuba Kyagulanyi bino bambi tabimanyi taata. Ababadde bamukozesa ababadde bamukozesa nga balowooza opportunities ze kati bali bita nnyo. Era mu abantu ba Uganda mbasaba ekintu eki mubeere bakkakkamu. Ebizibu tubimanyi ffenna tetuli bulungi, abantu tebali bulungi, naye ekyo tekitegeeza nti mubunduggule ensi ebabikire kubanga bwe munaagibunduggula ensi tejja bafaako. Abo bonna abagamba nti Kyagulanyi jangu otubulira ebyali eyo banna abaleka nga bali sympathetic. Ekintu bwe kibunduka wano they will not come over to you. Tunuulira ekiri e Sudan eri e Khartoum, omuwala omuzinyi w'ekimansulo ye yatandika bongezza omugaati esiringi mmeka tuyiike ku gulu tunaalya ki ne bitandika ng'ebisaaga. Kati ekiri e Sudan e Khartoum ebibiina bibiri birina ekiyeekera kirina amagye 10,000 amatendeka obulungi gaŋŋanga amagye ga gavumenti bonna amaanyi bagakola ki naye ekiri e Khartoum kisa kinegula. Naye ensi yabavaako dda tekyali kati emyaka gigenda mwena tekyali abanyega baga nti ebyo by'e Sudan, wabula ye ensi eyaniriza abarifigi ababundabunda okuva e Sudan. Ekyo kye mwagala kijja wano bassebo ne banyabo kubanga mwagala enkyukakyuka. Bwe mbamala abo mbeegayirira mukwate eggwanga lyammwe kubanga bwe munaalitwala mu nkyukakyuka eyo gye mwagala ne liseerera oggwa wansi tewali ajja disitula.
ensi yonna erikaaba ali eka talisisinkana ali mu kibuga n'ali mu kibuga taliddaka ekyo kyekigenda okujja bayibuli ekyogerako n'olwekyo nze mbagamba tugumiikirize bano ababadde bagenda okusaba bakiraba nga politics okuzannyirira naye ebikirimu ebiri emabega w'okusaba eddiini nayo bagikozesa okubundula kati olw'okuba nga bagikozesa gw'okirabanga okusaba it's beyond that. Tewali wayinza gana muntu kusabira Besigye oba omusibe yenna ffenna tukimanyi nti abantu babasabira nga bali mu buzibu ne bw'aba abadde mwonoonyi bamusabira. Simanyi lwaki tebasabiranga kujja mirimu mukulu aluddeyo nnyo lwaki tebamusabira. Tulina Nsubuga Giboy wa NRM MP Bubulo West yayina emmundu wano ne bamukwata nga azikozesa okutulugunya abantu ne bamuwa beyiro n'adduka n'agenda e Botswana ne bamukwata nga atunda ddagala lya kinnansi nga yeefudde ne bamuleeta eruzira ali mu myaka 10 wa NRM MP nga tebamusabira nga ye teri amwogerako. So tuleke okulowoleza okumpi tusule eggwanga mu kizibu ekitayinza kuva mu mangu. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso nze kyendaba siina nnyo concrete information about that. Kati akazito njagala kukassa ku gavumenti. Walabye ekyabadde mu kibuga ng'omuvuka kutejambiya ezo ganga mweziri twagala okumanya Major General Chris Damulira Sserunjoji, you're one of the best intelligence officers we have in this country. Obadde mu bayaaye kati ne budget nene ekoze oganti obalingirizo bapacifyinga ezo ganga zolaba zivaamu ekinyolankoto. Ekyabadde je Mexico wakirabye? Bakuta omuyaaye ogwo omuyaaye ebibuga 13 ne babyo kyabayaaye ne basituka mu nsi bayokyeza ebibuga 13 abantu so far we nasemeddeyo kumanya nga abiri mu aba baluguzeemu obulamu kukwata muyaaye. Kati gange ezo bw'ozireka ne ziflourishinga nga bwe kiri wano kati oleeta ekizibu ekirala ekiyinza okuddako kubanga bali frustrated ate bali determined kubanga Mwami Damulira okuva lye yabatandika yatubuulire ganga ziri mmeka era pulaani ki era enkomerero kinaaba kitya wateekwa okubaawo essuubi eri bannayuganda kubanga bookolera. Waliwo wano abantu abakonfusing Kampala waliwo omulala bamuyita oba Mejani Kuteesa muffe tukwata kubayaayi tubakolako abayaayi bemukolako nga beeyongera kuzimba nga bafunye ebibinja nga bali organized nga balina structures. What do you think will happen later? Bajja kufuuka ekizibu eri eggwanga ekyabadde Mexico kijja kujja wano bajja kera olunaku olwo nti oba temutakano Besigye ebijambiya biveeyo ku luguudo Kampala. Ekyo kye baagala. Tulina okwebaza security ya Uganda ate tulina okugiwagira ekyo obutajja kubanga bwe kirijja tebamanyi wasaidi yabwe natali wasaidi yabwe ensi egenze mu anarchy. So teweewuunya kyakugaana kusaba tewaliyo ayinza kugaana kusaba tali bano naye waliwo ekiduduma nga volcanic eruption yagala okubaawo kyova olaba steps ezo nga zikolebwa musooke okuzikusaba musooke mulindeko. Ekitegeeza okusinziira gwe nga bw'olaba ebintu okusaba kuno kwabadde kugenda vaamu part of kubanga tebakola kimu bakola activity nezijja nezikola hiding omundi kumwe nezikola unrest bwanga abagavumenti bakimanyi civil disobedience gavumenti eno evaako etya akalulu tekakyagisobola owulidde akalulu tekakyagisobola naye teryakubuulira lwaki akalulu tekagisobola kubanga ekabba oba tekagisobola kuba abantu bagiwagira. Omunafu n'agamba nti akalulu bakola ki bakabba kubanga ye wansi taliyo ku ground ya mulimu okugendako. Ekitegeeza akalulu tekabbibwangako kakati obululu busobola okubbibwa ekyo nze sikigaana naye twateekawo system walabye ekyabadde mu kkanisa ekatwe nga balonda omugagga Mutake yakubye ekikonde ate ne Reverand yo singa teyagenda mu bunnaddiini singa teyatwetera medo kasuka eŋŋuumi taata olaba nti kasuka ali mu gganduula naye kyekyabadde kibalwanya mu kalulu bataddewo akalulu balonde omukubiza abakristaayo Mwami Ntake yabaddeko kati ye Ntake naga nti bakatoze ebokisi n'agisawuka tteke awo ekizibu ekyabudde kati oba kiri eyo lwaki olowooza kubanga ekyo Katonda akikola okulaga bannaddiini
nti mwe muvumirira kyava mu kalulu kano. Ffe mu kalulu kano tetukkiririza mu kukabba, buli yakabba yenna tugende mu kooti tumugyeyo. Akalulu kisanja kino kigenda okuggwako. Waliwo aba NRM nga 30 plus ne baminisita bwe bali abaavaayo nga babali babawaabidde opposition. That means there is a system in place esobola okukangavula ababbi. Ensi tesobola kuvuunikibwa olw'ebintu ebitono ebifaanana bwe bityo. Nze kwe kulungamya kwange ye tulowooze nnyo ku kiyinza okutugwira n'abaana baffe n'ezzadde lyammwe abatasobola na kuva mu ggwanga lino. Lino eggwanga lyammwe, eggwanga lino abantu balikaabira, balyegomba kubanga limaze kati emyaka mingi nga lirina obanga eri bagita Ukraine obanga Ukraine eri mu kinyolankoto nga ya Europe, eri ku continent gye bayita Europe. Kati gwe Uganda ani ali kuwuliriza ng'ekinyolankoto kizze gy'oli? Ekitegeeza Dr. Besigye mu kkomera gy'ali okusinziira nga bw'olaba embeera bwe yabadde etambula ne security eriwo right now, ayina abantu ba coordinatinga nabo. Besigye ye musibe naye abali eno abaagala okikola bayamba ye bakozesa omutezi w'eddobo ly'ekyennyanja, oluusi assaako jjanzi, oluusi kinoso, oluusi kyaba alina. Kati n'ekya Besigye basobola okukikozesa. Okiwulidde? Naye nga bo tebatagetinza kusabira Besigye nga bakola kukoza ebinaababundula. Katonda kyava eno baga nti kale oba muvumirira akalulu mutunuleeko mu kkanisa mulabe akalulu kaayo. Ebyo Katonda biraga. Naye gwe munnayuganda waliwo ekizibu ne gavumenti erina okukola omulimu gwayo. Gavumenti erina okusala amagezi. Tetusobola kubeera mu mbeera eno yakukubirira buli kaseera. Wabeerewo sisitemu empya, wabeerewo okuddaabulula abaana abo abasobeddwa bali mu kusoberwa, wabeewo guidance. Kyovula banumbye Eddamuli, naye Eddamuli atuli ekyakola kubanga bamukwasa abayaayi kati ebbanga liweze. Oba General Damulira y'omu ku bali mu surveillance abannyonnyola president nti kino kye kigendo taking up. Bw'aba amunnyonnyola naffe stakeholders we have to know because they don't come out to explain. Ffe tujja bwe tuba tetumanyi tugenda kunnyonnyola ki? Tukibalekere? Bwe tunakibalekera abantu baffe twanafuluma Uganda. Tonyizeemu. Anti Yesu yanyiiga n'akuba abali batunda embizzi mu yeekaalu. Nze musinga obuntu bulaba. Ekiseera kituuka nga ebigambo birina kuba bikaawo okusobola okubaako ekyokolebwa. Saagala kugamba nti tunenya ludda lumu, nze ndi mukiragwa nti enkuba erudda n'erudda. Ne gavumenti tugigambe, tukugambe Mwami Damulira bw'abanga yaleeta information atuwe report ku bayaaye, atuwewe forward kubanga jjo okulaba ng'omuntu akutte ejjambiya nti kati abantu abali vulnerable abantu abanafu mu Rwanda mu 1994 walina emyaka emeka? 1994 omukazi ayogera myaka 97 wazalwa 90 kaliraba wazalwa 97 mu 94 nali ndi ku TV ndaba omukazi omulungi omutuusi ng'ebbina lidde eno ng'abayaaye bamugoba ne bamutema okuva mu mugongo n'agwa wansi mwana wange nga nti abatuusi bettana abahutu ekinyolankoto genocide e Rwanda mu 1994 naye ng'ebijambiya baabigulanga abazungu balaba. Kabuga yali mu gavumenti y'e Rwanda, he procurement ne purchase of those markets was done in broad daylight nga abazungu bategedde ekigenda okubaawo era ne kamera zonna nga zitunde Rwanda n'otunuulira abaana abadduka era abantu abadduka ku Kereziya Lutiko mu Kigali, Archbishop w'Ekigali n'abagamba mwije hanuya ne batuula 10 nadde eri n'ayita amagye mujje enyenzi babayita biyenje bano nga mawanga 2 gegalwana bali abali mu gavumenti abahutu ate be bangi nga bagezaako kumalawo abatuusa abatono nga babayita inyenzi cockroaches biyenje era ye ow'amagye najja ne mundu eyenjegere nga batudde wansi n'afukirira amasasi ng'ono mulaba wakasuka mu grenade. It was terrible. Rwanda wano wekyali emirambo ne gijja e Uganda gendako eggolo baagiziika twamala emyezi nga 8 nga tetulya ngege nga batuga nti engege zaalya ku mirambo, ngege zaadiba. Okitegedde? Mmwe abatakirabangako yensonga lwaki Abanyarwanda tebalya emirambo gyagwa ku mazzi. Waliwo omugga gwa Kagero guyita mu Victoria, emirambo gyajja paka Goro paka Masaka paka Gaba
emirambo nga giseeyeeya ku mazzi era Uganda negamba ndoza kino Katonda yakitulaze ne tusima entaana zibwaguuga awo eggolo manyiwo okyamiranga kayabwe n'oyingira munda ku mwalo mpigi wano nga wakayita Katonga wokyamira okudda munda awo naye entaana bwaguuga nga okulonda okunyula ng'abavubi tebakyavuba ng'amaato galeeta mirambo guli kungula abantu nga basiba ku nnyanja bali baganda baffe nsalo yetwawula ne batandika okukwata emirambo nga bwe bagiziika ekirindi tetubamanyi ne tugamba nti Mukama Katonda bano be tutamanyi bawe ekimuli eky'emirembe n'ensi yaabwe etereere. We picked up some guns from here to go and assist them to liberate their country. Confusion ezo mu nsi mweziri bw'oba tokirabangako nkwegayire tokiyita tutambulira kana kalembereza buli muntu ajja kufuna okitegedde ekyo kyekitwalirikiza nokyo nammwe abakulembeze abakola bino emirundi egisinga bwe kitabuka badduka bwe batadduka nabo balugenderamu. Obadde oyogera ku nsonga y'aba ghetto kids ababeera mu ghetto anti kubanga baali mu kukwasaganya tulabyeko emirundi mingi ng'abaana aba ghetto abalenzi bambadde ama-t-shirt ga NRM bayita mu kibuga awo bakuba abantu. Ekyo kyonna kyennwanyi kyenkugamba gw'okimanyi politics wano okimanyi nti baba ba NRM abo baali baagala okwonoona obusiraamu ng'abantu bambala enkofiira z'obusiraamu ne bagenda bakola ebintu abazze otulumba balina entalabuusi omuntu aga nti abasiraamu be baatulumbye naye nga kirala era oba ba NRM nga be bakikola nsobola okuwagira ekyo era mulimu gwa mwami Damulira nze Damulira simunenya naye mugamba atubuulira atuusewa. If we can see a gang like what happened 2 days ago omwana najjayo ejjambiya mu kibuga wakati omwaka oguwedde ababbi abali notorious bagobagana ne poliisi nga bali muleeya babasanga Kamwokya last year ne babali ebyaso baali bano bataano nga ensi ebamanyi Parliament yasokosa abantu poliisi nga kandozo kansirike nga batemula abakazi emisana tuko abaana abo batemula abakazi emisana babakuba obutayimbo ye kati that's why njagala okumanya gange ezo bwebanga information mugina mu intelligence mwe nga temwagala bitugamba mwe mubyogere ensekkakkane kubanga bwe mumunyalo bumunyazi ne musirika nabyo it's dangerous to our country. Yes, something must be done. That's why we are worried, and so that's why we are telling them, that's why we are talking to the people nti kino kyemulaba kisobola okuba ekibi ne kitakyuka nga bw'okyagala. Abantu abagala enkyukakyuka batubuulire ekiddako batuwe essuubi nti we tukyusa enkyukakyuka gye baagala bwe banga ya mukulembeze bw'ati mwami Museveni tewali kubuusabuusa. Museveni si nfudu omusuubira okufuga emyaka 4 emirala omufuga okufuga lekati naye kuwagira bawedde mu ssuubi okakasa mundaayo nti asobola okufuga emyaka emirala 4 kati alina emyaka 4 Katonda amwagala nze simulabangako alinga ng'eyali lwengo tasobola kufugaana tasobola kufuga 3 tasobola kufuga 2 simanyi oba ne 10 kikyasoboka nolukyo mukakkani mwitekeretekere ekigenda okuddako ng'avuddeko temumala maanyi kati n'amala avaako kati ku dakiika eno abo balina preparation ki balina kiki ekiddako ng'avuddeko tibakirina kubula endiga ne we ziba 10 nga zirina kamanda nga mpologoma eryo ejje lisobola okuwangula naye empologoma ne we ziba 10 nga kamanda waazo ndiga tezisobola kuwangula. So baani bakamanda baabwe oluyiira bwe luba lukoleera ejjanzi terifuna kadde kaga nti bye oluyiira bwe lukwata omuliro ejjanzi terifuna kadde kasiibula wadde mukazi waalyo. Ontegedde ebigambo ebyo njagala mubikwate mubirowoozeeko mmwe abalaba MLM ne Channel Endalaze. Otubuulidde yes ekitegeeza
ekintu kino ekyokugaana osabira Besigye kyabadde nga president n'abakuumiddembe bo bakirabye nti kirina ekikyamu ku mulundi guno saagala baga nti nagafunye naye nga bwe mmanyi ebintu ebitambula okusinziira ku ndaba ye omwana ng'abeera awaka nga bakadde be banywa omwenge alaba taata ng'ajja ne bwaba taata yeekaza aga nti ayeemu temumusemberera ayeemu ne bw'aba tanywedde nnyo omwana amulaba naga nti taata leero ayeemu bino bye baŋŋambye okumugamba ku ssomero kansooke mukole ki nange ku luno siina information naye ngatta how comes yes ate nga manye enkola yaffe olowooza amagye gazze ku nguudo kwota kasana lwaki gakomyewo waliwo ekibadde kigenda okuba naluli bwe twali nga twakamala akalulu embeera yafaananako bweti President Sebenga musajja mugezi nnyo ate awo muwadde credit kubanga bw'abanga bwekityo bwekiri ekisooka buli muntu yena n'atamwagala sooka omusiimu olw'okutukuuma kubanga ensi zonna zaagala emirembe bwalaba ekyali e Kenya mu 2007 bwe batakkanya mu kulonda abaana baayika ku nguudo obusaale ne bunyoka emisana tukunalaba omuvubuka ng'akasaale kamuyingidde ng'ali nakaati atemye ate nga mu buli dakiika atemye emirundi nga 82 mu dakiika emu naye mu nnaku 3-4 abantu abawula 7 baali bamaze okugenda 7,000 Kenyans had gone ng'amagye gali mu barracks gasirise gaga nti ebyo byabufuzi fe baabitugaana walaba juzi ekyaba generation Z bukyali kitandise so Uganda tukuume kye tulina tufune bye tutannafuna enyawo kale Mwami Luutu bw'atyo bw'atutegezezza ensonga bwe zityo bwe ziri wabaddewo okusinziira ye endaba ye ey'ebintu era nga bw'azaabiraba era bw'abimanyi enkola yaabwe bwe bakola agamba nti okusinziira nga bwe kiri okusaba kuno kwagaaniddwa with purpose wayinza okuba wabaddewo okukyankalanya eddembe mu bantu kye bataagala gw'atannakiraba teweesunga kiraba nze Julie Potential